Abatuuze okuva mu ggombolola ez'enjawulo mu disitulikiti y'e Buikwe ge bakaba ge bakomba olw'ebbula ly'amazzi lye bagamba nti lisusse mu kitundu kyabwe. Ekyatuumisa ekyalo kino ly'amazzi. Olw'ekyo oba mutuyambye omutuwa amazzi tuli basanyufu nnyo. Tutandise okulaba nga payipu zatandise zitambula. Embeera eno okusinga eri mu byalo naddala ebiri mu magombolola ag'omunda okuli ery'e Najja, Kiyindi Town Council n'Ennyenga. Tutuuseko ku byalo okuli embeera eno. Abatuuze ne batulaga okubonaabona kwe bayitamu okufuna amazzi. Amazzi gatuyisa bubi, gajja wala, ate gano bowa gye tulina evaamu amazzi makyafu. Bano bagamba nti nayikondo eno egabirira ebyalo bingi ate nga nayo amazzi ereeta matono. Ate okugasunda oyinza okuyisa dakiika nga 3 okyasunda teganakugwayo, ate we gavaayo galinga bitakataka nga gavudde mu kkubo gye musenye mu kkubo tiganywekeka kati gano gwe tulina ku kyalo kyonna wano. Ku kyalo olukalu abatuuze batutegeezezza nga bwe batambula engendo empanvu okutuuka ku mazzi amayonjo nga waliyo n'ebibira saako ensozi. Ekidomola siringi 1000 tukigula 1000 mayiro 2 okuva wano ku kyalo kino ogenda eri oluuzi. Ekizibu kye tulina wano mazzi oyinza okumala nnaku 3 tunaabye kubanga amazzi tugajja wala nnyo. Ekidomola siringi 1000 ng'oli akuyambye okuleetera amazzi. Tuwonaawona gw'amazzi nnyo. Yo ku kyalo Kyoga abatuuze ebbula ly'amazzi basanyufu nti boolekedde okuliwona olw'okubanga kati balina nayikondo 2 ezasimiddwa nga bayambibwako Immaculate Mukasa Kabaale. Eisanu lyatufunye mu kitundu kyaife wano kikubo Kyoga okufuna amaadi wano. Tubaira tukalubuzibwa tujja ku lusozi abandi twakairika amagumba tikakasobola na kunira lusozi. Amazima gani nti ekitundu kyaffe kibadde bubi nga tetulina amazzi mayonjo. Abantu bali bakima amazzi mu bidiba nga okuva ku luzzi mayiro nga 2. Kabaale asuubiza nti nayikondo zino zimaze okuzimbibwa ssaawa yonna zaakuteekebwamu pampu zitandika okubawa amazzi amayonjo. Amazzi kati eno sampo nti kisoboka n'olw'ensonga eyo mbakubiriza nti mulina okulima, abakuba amatafaali bakube, abalunda balunde, zino bowa nze nzikanika paka nga ngenze mu ttaka. Henry Nsobuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.